Nzereka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda basekerere ebyomukwano bitamye mbikoye no baby nze buli gwenfuna ati breaker nze ne love bagitamiza bano bantu nga balina kye bannanga gwe naye kiki kye munnanga naye lwaki yeah man. Embeera y'omukyala Catherine Kusasira yeeyongedde okubeera ng'esajjuka kyokka ate nga n'embeera ya Segirinya Muhammad Bambi ekaabya amaziga. Kwaniza nnyo wano ku SMX Media nange MSMX wano tubeera ne updates si buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba bambi osubscribing hano ku SMX Media onyigire notification bell eyo tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. Yes, ndowooza katandikire wa Catherine Kusasira. Catherine Kusasira bamuddusa okuva mu ggwanga erya Uganda ng'embeera ye si nnungi n'era ng'obuzibu bw'alina bwe bw'okubeeramu neera alina amasavu oba fatisi amasavu mangi nnyo nnyo mu mubiri mu kubeera nga amasavu mangi gatandise okubeera nga gazibikira omutima we gukubira so omutima right about now gukubira mu masavu amangi so kyabulabe nnyo okubeera nga amasavu geetoolodde omutima so baamutwala okubeera nga bagezaako okubeera nga bagasaanuula oba bagezeeko okulaba nga bagakendeeza mu mubiri omutima gusobole okubeera nga guddamu okubeera nga gufunctioninga bulungi. Kiringa nga gwe onoobeera nga oli mu kifo bw'otasobola kubeera nga weenyenyiza ne bakuzimbira karuumu naye ng'osobola kayimiriramu tosobola sitama tosobola kwekyusa tosobola kusitula mutwe kwegamba ng'oli constant bw'otyo right about now n'omutima gwa Catherine Kusasira oyinza okugutwalira mu situation efaanagana bw'etyo olw'amasavu amangi. Abantu abamu batijjamu omuzannyo naye nsipe ku SMX Media ensonga erimu obulamu bw'omuntu tetugitwala nga ya lusaagosaago neera tweyongera okubeera nga tugamba abantu wonna w'oli osobola okusindikira Catherine Kusasira essaala asobole okubeera nga assuuka embeera mwali. Eyo nga tuvuddeyo ne Segirinya Muhammad bantu bangi batera okubeera nga batijja olw'ekintu ekiriwo then after some time wiiki emu bbiri mwezi gumu omuntu ne mumwerabira. Segirinya ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti musajja wattu akyali mulwadde n'era akyali bubi. Segirinya naye yeetaaga essaala yammwe. Temulowooza mbu ne Segirinya yawona, temulowooza mbu Segirinya ali ku vacation, temulowooza mbu Segirinya ali bulungi nedda. Segirinya Muhammad embeera ye tennaba kubeera ng'etereera paka walikomezebwawo mu ggwanga erya Uganda naye bambi tweyongera okubeera nga tumusindikira naye essaala nga gye tugatta ku ya Catherine Kusasira. Mukama Katonda asobole okubeera nga abasuusa bakomewo mu ggwanga erya Uganda basobole okubeera nga bakakkalabya emirimu gyabwe n'okuweereza famire zaabwe nabo basobole okubeera nga babalabako. Bonna bonna tubateeka mu maaso ga Mukama. Olunaku olugenda beera lwanca Mufti Meeka yayingiddewo dda mu ggwanga erya Uganda agenda beera we Makerere University Makerere University yes wagenda okubeera nga akuba olukuŋŋaana lwe olugendo sooka olunaku olw'enkya after Juma Mufti Meeka agenda beera nga abuulira oli waddembe okugendayo omusiraamu yenna n'asobodde okugendayo kobe mulokole kubanga enjiri ya Mufti Meeka tekwata ku basiraamu yokka wabula isejjeno kind of preaching mbutesosola mu madiini oba mu mawangwa so oli waddembe ogendayo naawe olabeko ono Mufti Meeka eddala kituufu yaani wano ku SMX Media tusobodde okubeera nga tukuweereza kankusaba subscribing onyigire ku notification bell tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino.